Iyo omukazi bakugamba nti nva maaso mvanga maaso. Omukyala talina kyatakola. Era DNA engo omukazi yeyesaliddewo etusula kikkiriza. Ekyo kifu mu Uganda buli kimu kisoboka. Bad Black lwaki atwala omwana niye mugambye nti oyina okutwala mu omwana otunudde mugambe lwangi Bad Black atwala atyo omwana mu kamera nga tata siyasazeewo DNA etata yasalawo naye nga ani yasazeewo dokita mama yasazeewo eyo DNA eyo tugibuusabuusa etebakuli kati Bad Black omumanyi oyo Bad Black bamuyita retired jenno buli kintu kyonna kyonna akiri. At least one of the greatest achievement of Alien Skin. Okuleta dancer namufula artist. Ate yagemayo. Nakwatayo. Nekira kijagala baza Alien Skin. Nti yayimbi akapatinga kali mu hidden meaning. Kuno by that guy was lyrical. Ngenda kuulya bichamu bye biche bimulemeseza okubotola. Okay. Nkuulya bigende musula abango. Kale kisokera ddala yayimbi olimba kapati ndoza yabadde akwana omuwala ngo omwana bano bakiface betukwana abakuzi. Omwala Alien namusindikira sente namuweleza transport namulagirira ebintu ebifu. Namugamba ekiyita waggulu. Kuno yataka ati yaddemu akanyumidde. Yagamba ekiyita wansi okiyita waggulu ntegera mu bbanga. Olaba that lyrical maturity. Nakawala kagamba akapana nakawala kabbi omufere n'omuwutanyi bawusinkanye mu luyimba lwa Alien. Akawala akafere n'omusajja omufere. Ndali ani sikinyo mfere mugamba ekiyita waggulu ntegera mu bbanga. Akawala kagamba kapande wasomye oba kapande wasomye maje. Kitegeeza ati nze ndi wa maje tosobola. Olaba ati gwe batademu. Oyo Alien bogenda ku muganzi Paulo Kafero njagala sampling tugeragenda music kwatugenda politics. Omuganzi Paulo Kafero ye yayina ati oyo yayimba olimba balutanga Prince njagala ayambala nyume owomukwano era njagala muyize owomukwano omanyi ata wana kabaka onali mwenda mutebe naye abantu bonna balowooza ayimba limba lwa mukwano anywamu n'olucupa lwa wisiki nga nkaleeta omulangira omutoloni kati abantu bonna balowooza Kafero waliwo omwali yali amuyimbira oluyimba ndaba ekyatunza oluyimba lwa Alien Skin oyo nti yalese hidden meaning Kafero alina n'oluyimba omuwala lwe yamuyimbako nagamba enseganyi Paulo nganira enseganyi munange mukama bwatyo Paulo nangira bwerere kozesa amazima mwabali kuyita mugemu kyabinga nyebezo ndi Kafero yaddiranga oluyimba nga tumanyi kyakola ki kyali kwemba kati oluyimba enseganyi Kafero yaluyimba nenga alyeta demongato z'omukazi ndi omukazi yegayira ka Paulo Kafero nagana omusonyiwa olaki bayita artist that's why bayimba bayita artist kati Alien Skin is ani artist. Okay. Otegede bulungi. Kati ebitu kibi alina okukyusamu. Alina okukyusamu okuyimba track mungu mpangisiza. Akuba ekigoma kimu, alina okukyusamu okubukabuka nga kabako. Bajja omupangisa okuyimba oluyimba. Ayimba ennyimba zigweyo. Abantu banumiru. Kati ayimba kitrack nayimba ebigambo bibiri nadduka alinga mubbi. Alina okumanya nti Uganda nsi ya Katonda teba promoting Satanism. Yakoze ekintu ku comedy show nga akutaga sota agantuntu gatiisa abantu. Njagala nkubulya between myandi omanyanga audience y'abantu bokola ki. Na Uganda 95% they are God fearing people. And they say for God and in my country. Tosobola mu nseti akanoya ku promote kati ebito bifuka disgusting. Wabale comedy story kati no mwako bangalo ngaba disgusting things. Ebyo bintu Brazil bageza ko bikola kati ensegwewo. Kati Alien Skin bwana akyusamu amanyi ozatali awala na mwana omanyi alina wagize bitategeera. Era koli kwogera. Bojano yogera amazima. Ngabika ansinya bimbukira teze kenyiza te. Olaba nebukira katateze embizi. Kakanda ko changa ambe embizi muzigenda kubukira. Bajo ndi mu myaka ya kubukira embizi. Nkwata government namba ya Museveni ne Woroba ngolete bibizi ebyo. Kati mbadde nkugamba singa amanya naddayo ku nnono ye n'amanya nti Gwanga is a God fearing country. I cannot promote Satanism. Kati jana mu comedy stonga yalinya ku stage abanyankole abono batya Katonda. Comedy story singa munya abanyankole bangi n'abanyarwanda. Ngenda tukagenda mu dipu mbanyarwanda kuyigiriza. Kumukoro gwa kabaka nti abanyankole be bantu abasinga okwagala Katonda God fearing people abanyarwanda kati audience ya Muhanji balabye sitani yenyini ku stage abandi bateba ku bendero babira disgusted that's why kabako yaze ku stage kabako was the performance of the day nekati kabako kya kusinga ku performinga aina nemba chi nti Alien ayino chusa mu performance ye yejeke bintu by'emisambo ebisitani adanemo ku Alien yasobola kubera East African artist kubanga kiriza gano mvubuka alina omukisa abantu botonyomanga mu Uganda kyagulanye mukisa gwe gwanjawulo Alien Skin alina omukisa kigula vitejo kirina omukisa Chameleone alina omukisa Bebe Kula alina omukisa nkubuli abayimba alina ebisitani tokabe nga ne wayimba ati bakyawulira namba ndala tega koleta ntalo ontegede kyekugamba kati n'omuvubuka aina ebiwagiza bitategeera biringa ebyanyenjega byanya opium bagamba religion is opium of the mind nene ebigoberezi bya nupu n'ebigoberezi bya fango libifanaga bisoke kugamba ebigoberezi bya nupu n'ebigoberezi bya fango libifanaga n'amagezi they don't nze kyambitoka kati nti ali Teresa mwana bango bwengamba Kyagulanyi Teresa mwana bango laki si wagiza busiru na maalo ekikyamu okibona nti ekyafango ni bwegamba ku mazima nga bidde biregemba ku internet ebigoberezi bya nupu wegera ku Kyagulanyi nga byasamirira tebimanyi omuntu ebbwa fa bakwata mu mabwa fa abantu abatuufu
Kati omuvubuka ali natereza performance. Na manya nti baba pangisa okuyimba nyimbo luyimba ngabo luli. Ngabo nduyimba mu studio nduyimba ku stage. Sikuida kuboka boka. Na manya nti Uganda nsi ya Katonda. Kiriza Uganda dabada Uganda nsi ya Katonda. Kasola chichu ali taina manya chichu Uganda. Ati ngasima bado sijage nambia wandikibwa. Nti Katonda nyingi omuntu a promoting sitani. Katonda yakola sitani yagana nake mu mwana wa Katonda. Mu Matayo nagamba Matayo nya Matayo nya esuleso kapaka kunyele 11. Sitani yasoma Yesu yakema Yesu. Namugamba boli mwana wa Katonda kyusa manjo kafule mmere. Yesu namulizo nga namugamba mutaba mulamu na mmere yokka. Namugamba boli mwana wa Katonda buko gwe wansiba malaika bana akuwanira. Yesu namugamba atoke manga mukama Katonda wo. Ne kamugamba bono kola byenjaka ngenda ku ekibuga kiri ekirungi. Yesu namugamba sitani vawo kola ki? Era twade kiganyiri joni ya jinjo kulakulana. Bulogo. Abasoga balogo ate nga bazaala nnyo. Babigayise byo. Bagato obulogo n'okuzaala nnyo n'okwegadanga. Ekyo kyonna bali nokyogera kubanga era okuzaala omuntu ali gyekujja kuva. Kakati singamu ali ojja kwegereza abagagga mu Busoga si balogo. Abaganda abali e Busoga. Abagagga don't be tribal. Abagagga mu Busoga si balogo. Era olabanga at least eddiini yatuyamba obutatingana. Eddiini yatuyamba okulaba nga tuddamu kye bayita kalicho morals. Eddiini ne kalicho bifaanagana. Omusoga omutuufu tasobola kuvuma kyabazinga nga wenda ziri embizi gatuuka waawo. Omuganda omutuufu tasobola kuvuma kabaka. Kanala byakasaba kavubuka kalungi kawangangera kamanyira kabaka mukawa kabaka ekyokola. Lwaki babirese mu political season byakabaka? Lwaki badenga bayigino walinga ebintu byonna? Ompulira bulungi. Lwaki badenga bayigino walinga ebintu byonna? Kati bagenda mukulonda osobola kukwata kabaka oli avumye kabaka personal nga mutebi. Mukabaka osirika nnyo tukulwanirira tuwerwa kabaka yatumaka embizi mulwanire. Kabaka buyalwala kakubuze. Kabaka buyalwala yagamba ko byasambi. Bimunonyezako content. Byebijega bizunga n'olusu lwabyo buunya. Nebinonyeza kabaka content byefula bimulubirwa. Kabaka ira kubyeka kirango nti munwanire. Kachabazi era kutumya konti nwanirira. Kakati binevuka byaka kuleta nsi kugamesebe ekikolimo. Kubanga obwakabaka bwateekebwa kuva mu Bible. Kabaka Katikkiro era agambye konti mugende munwanirire. Kabaka abona. Kabaka era agambye kuba nange baana banga babuganda baba Busoga nfa. Kati byo bijja nebiteka mu kifaananyi bimanyira abantu. Kabaka ali bulungi. Kyabazinga ali bulungi. Kati bino mufujja okusobola okujja mu mpologoma y'obwavu gye birimu. Ate byefula mu birimu Kabaka. Ate birimu nga bitumanga kubanga nagambye dabada kuba n'obusungu. Bulwengo lekino nga n'obusungu kigano vayo. Nagambye omuganda omutuufu tasobola kola statement Kabaka we. Omusoga omutuufu tasobola kola kintu kidi Kabaka bedda Kabaka mwanga. Bakolanga ebikyamu bingi. Naye nga tekisobola kufuluma lubiri kubanga omuganda omutuufu omusoga omutuufu tasobola kola ki. Olina kukuuma kifaananyi kya Kabaka wo. Kabaka wo. Kali yensonga y'ebivubuka nti situlabo Museveni talina gy'alaga kuba Museveni yafuna omukiza gw'ebigwagwa. Ebigwagwa bivuganya Museveni birina amagezi gamujjako. Bandi bayirenga bamutwala kubali. Abagezi bokka basobola kujjako abandi badi bajjako Museveni basiru. Kati osobola kwata ku kyabazinga omusoga omutuufu n'akwagala. Osobola kwata Kabaka wa Buganda omuganyiro omutuufu n'akwagala. This is culture ebintu tusanyiranga ku gwe mwana gwe. Tusanyiranga ku ddiini. Tusanyiranga ku culture. Tusanyiranga ku gwanga. Kati osobola kujja n'ovuma abasoga ne bakwagala. Kati bagambe kati nkubuuze between politics oweni ali mu ne people power ne Kabaka kiki otwala? Politics oweni ali ne people power ne Kabaka kiki otwala? Kabaka it's nature. Kyateekebwawo Katonda. Katonda yayisiza na malobozi g'okutuusa ko Omusoga message. Nizina embisi zirowooza mbu people power y'amaanyi okusinga Kabaka. Birowooza mbu neni ali mu y'amaanyi okusinga Kabaka. Birowooza people power y'amaanyi Kabaka asigalawo. Era akajanya kabira byo mukagenda kubaggwa. Ebibasamira bigwewo. Bireze ebibuno bya bbulu kuba Kabaka era byasaamiridde era Kabaka agenda kusigala ngali mu lubiri w'ebbanda atudde. Kyabazinga agenda kusigala ngali mu lubiri w'ebugemba atudde. Alabe ebiwumba tutu biregengeregeza era bidde bibonebone. Bannayuganda muyitiriza akamanyiro. Era Katonda okubonyabonya abana abanaku Katonda akikola intentionally. Ebinaku tebirina amagezi. Mukama ansonyiwe ka mutabukemu. Yes sir. Busoga is a kingdom. A kingdom operates like a government. Okay. Buganda is a kingdom. A kingdom operates like a government. Mfati ba waide culture state. Soko mpulirize. Bwe bawo ebibaka bya parliament motoka buli kisanja bebironda nga byasaamirira. Tebyasama. Njagala gwe mwana gwe kati sagala kutabuka. Ebibaka bya parliament. Ababaka. Ebibaka. Byebironda buli lunaku. Bali w'emmotoka ya milioni 2.5 buli kisanja. Nabiko bengala ebinaku. Meya waffe bajjo. Meya bamwachi. Bwe bakwata Kabaka wa institution nga Busoga ne bamuwa emmotoka nga bibologa. Obanzi kakane mune meko busungu. Kubanga ze mpulira njagala tuga bantu. Mpuliriza. Parliament buli kibaka kifuna sene kifuna ne motoka bimeya bifuna ebikulembeza bifuna ebyafuna n'okuba ne opposition. Ne birinde of opposition birina lidika. Ne Kabaka wa kingdom government number. Ne bamuwa emmotoka ne byasaamirira. Kyabazinga God forbid mwana muto ku Museveni. Bwa meeting Museveni must show sign of respect. Otegedde bulungi nti fine ye taata wafu Abasoga naye ate maaso ga Museveni mukaddanate okufa. Museveni oyina mu respecting nga jajjaawo. Za Museveni mpana na office y'obwa president sola na Museveni omukadde. Si personality. Kakati Buganda kingdom Kabaka Ronald Mutebi musajja mukulu. Kabaka wafali myaka 7. Kabaka tebamutegeerera. Kabaka wadde meno tula mutaka leto kubengalo. Bapine bivuka ebyayije ku internet. Twadirwe ekizibu. Ku internet kuliko buli kivuka walona kana kavuka bakaita kama staff. Kamba lecho ebisimula. Kaine engeregeza Kabaka ogera.
katula nayo Shalom naye bwe kasama kasamira aba tekaina ne chekali kaiza n'okufa nga tekayagadde ko mu nsinga abantu bayagadde kadde kalege embeza ago ngobala nekatandika okumanyira abantu nti internet yesombya buli miyayo buli misoro kafunuka kale osaba kaita Mustafa kalabanya kalegere emba ku bantu kanonyanyo obuvuko obunonyanyo content ku bantu bwagala nnyo okumanyika nekadde kasa twala kogera malusu gayi katati njika amalusu Mustafa kogera ko nakengeregezo ziraba nze mutegerera wano kubanga tukamanyi akayambe ka promote buli katula mu kamera kakanyo tekaina chekali kanaka fana n'okunya kawunya olukuku nekadde kamanyira abantu tekaina chekagala kumanyikira ku bantu kali abo bakata kukawa mu kamasonyo ne buli katula mu kamera bwe katika ndiko kwasamira ku bantu so bakaba no kalaba kamanyira omuntu ategeera newe kafa mulambo gwako bana banjogere ki njakugezo obusubu ate nangira abantu ne wala njogenda mu bisoto by'embizi naye akafuka kalina oluba lwagongobala twaba ati ndi mubi kalibo okatulako mukamana ngefumu lisibise bo tunaka Mustafa ngefumu lisibise lifumu ligwa nekadde nyaka wa muko masanyalaze doza kagala masanyalaze naye buli katula mu kamera kalo usaba nti kategera kumbe kamasiki ne kazibu okay ompira bulungi ati nke kanta bagale kamanyide ne banga dene yes sir no walo mu masiki ni bosirika ne buloza ati bukola ki era gwe Shalom gamba kakabiziko oba season akanyesa wala jine kagongobale emba ne kagweddalu kafa nokubanga kasirama akanyawala jamaye musirama obunyawala jobuli embizi ku kyalo kati bule kajja katamide mu kamera katandika okumanyira abantu ompira buno kyekugamba kakati social media ewadde buli mbizi ewadde buli kiku ewadde buli kasirusiru platform basobola okubanga bogera kubanga kyabazinga wa busoga wadde mbokola kyayagala yekabaka tadde wamu ifate motoka bali waira abantu 11 siba 10 bazi wadde kingdom tugende mpola ngo opposition bwafune motoka sabo sirike ngo opposition bwafune motoka sabo sirike namboze abato mbako emikono emyaka 2 buli kisanja afune motoka ati ndikwenda kubera aliko nti babiwulira alikasoka kanjogere nti buli mubaka buli meya buli mukulembeza afuna ki emotoka sina ya Museveni emotoka musoro kyabazinga bwawa emotoka musoro bwa kabaka Ronald Muwenda Mutebi kabaka tebamuteka mu ebyo sigobi bana simu abafuga kabaka yalina okubafuga mulekera okumanyira nono z'abantu ekivuka nikirege ngeregeze ku internet ekimanyira kabaka waliwo nekicha people party naye kachiwaliya kabaka Ronald Muwenda kabaka osirise tukulwanirira simanyi tukubona abulira kabaka Mutebi yali atumya n'omwogera mu ebizibwe kabaka bamulwanirira kati zibwe envoye nenzija ne promoting akatukatola yatumya ko promoting amuganda omutufu kikwatako kulwanira kabaka bo neto afuna tulina Burundi ne bwekweka mu baganda ne bujale bwefula obuganda ennyo okwagala obuganda ate omuganda omutufu tatejjana kabaka ye bajjo omusogo omutufu tatejjana kyabazinga kubanga kimuli musayi ne buno Burundi obwazunga n'ebiteega obujja buzunga n'ensi bwe bujja ne tubusenza ku mataka ne bwefula obuganda ne bumanyira kabaka katosobola kumanyira kabaka Ronald Muwenda Mutebi omusajja omukulu kabaka kikyatala yaleta Museveni kabaka wa dembo gani motoka ya Museveni wa dembo jikiriza zine bine bivuke biwendo so kuita sibe bitegeera kabaka tali muntu amanyira kabaka nafuna mukisa kyovola bifudde binaku bigenda kubona abone emyaka gyonna tosobola kumanyira kyabazinga nofuna mukisa tosobola kumanyira kabaka nofuna mukisa kabaka wa dembo okukola kyayagala mu nsi kati waliwo byatitaddeyo na intimidation kabaka wasinkana Museveni mu musango kabaka ize tabera mu byabufuzi kabaka kyagulanyi bwajamwanirizanga bwali Museveni bwajamwanirizanga bwali Buhozi bwajamwanirizanga bwali mukomya akamanyira gwanga ligenda mu direction y'abagwagwa musirise tali struggle yetu abagwagwa ne wangula struggle bagireteresa magezi mazali nekati ebifuuka bye wadde eddembe ku internet bijja kulina bibologa kati bwobanga kabaka Ronald Muwenda Mutebi tayogera gwanagambye omwogerere abantu waliwo olukwe kyokka babyogera kulonda kutuuse ekivuuka kyambala enkofera ya nupu nekimanyira kabaka era bajagamba Kyagulanyi yakituma naye nga Kyagulanyi tabinaako control kubanga Kyagulanyi yafuna ekizibu emisango emisege gyonna negimwekwekamu natiye nasirikanye we bafayo nibogera bati era Kyagulanyi kuno vayo wegaana abagwagwa ekyo kiretera omuntu kubanga tosobola kuba mu kampani ekivuuka kyageregeze engeregeze oba kisirusiru kyawa nekimanyira Mutebi omusajja omukulu tali muntu amanyide kabaka yenna ku nsi n'abeera mirembe ekiganyine struggle yawadde okugguka okujjako Museveni mu Katonda mu ggulu kumanyira kabaka butawa abantu kitiibwa sibule butawa abantu kitiibwa birowooza mbyo bibonabona nnyo okusinga abalala bibonabona nnyo okusinga abantu abalina amabanja bibonabona nnyo okusinga abantu abafiirwa abaana Nalufeenya byagenda owuninga struggle ne birowooza nti byebirina okwasama kakati fayini Mutebi asize Mutebi okuseka kwa kabaka kukulumako ki kabaka njagala ompa statement nga kabaka wagali abaga temujjako Museveni okumanya bisibu ate babyagala kabaka ajjeko Museveni ate biva muvume kati kabaka asobola kwegatta kwaba abagwagwa mbali nga you have to respect him omukonvinsinga bulungi omuwe ekitiibwa abazzukulu bange mujje tutuule n'ebiina approach y'abatasoma obutasoma n'obusiru kati kankuwulira ebivubuka bya internet ebisinga biddeyo bisome byo birowooza nti bwebifuna omuntu bw'akyuka kati osobola okumanyira kabaka Ronald Muwenda Mutebi kabaka kikyatakoze Museveni kabaka yamalako emyaka 2 nga takwata simu za Museveni byamuwaki kabaka y'omu ku basinze okumanya gavumenti ya Museveni kakati ebyo ebikolera Museveni birabaka lukatuuse bitandise okuvuma kabaka era abaganda banyiige n'abasoga bagandi tujja kwegatta ku bagwagwa ba Bobi Wine it's politically motivated ina abanyarwanda abatuusi n'abahutu be banyarwanda be Rwanda naye tulina abanyarwanda abajja e Uganda abamu ku bika ebyatandika Uganda ngabo banna Uganda n'abaganda bakikola tebakyawula banna Uganda be bayita abavandimwe gasoma baasi ba promoting be bakaswa bakasangwawo
bonga tibaida kiringa dabadde kubanga oli mukiga nobera Busoga bakuzalira ne bakusenza nokula ekibanja nozalira Busoga nokulira Busoga nofuuka omusoga ngaye origin yaba abantu abamanya ebyafaayo by'abavandi njogera ku bavandimwe abana Uganda omuvandimwe munna Uganda si munyarwanda w'e Rwanda era mu census ya 1911 abanyarwanda batandika okubalibwa 1911 1911 mu census wa 1959 era ne babalibwa mu census wa 1959 ne bakola ki era balankingibwa number 5 mu Uganda by then okay era nga kuno kyeka Baganda mu Uganda the second largest tribe we bavandimwe ochirina kwa boka geno okisachingeko second biggest tribe be bavandimwe nadala mu central kubanga central is the populated region kati mu Buganda abanyarwanda tribe yokubiridako nkuwe example kabe Elias Lukwago meya we Kampala mukyala we munyarwanda omuvandimwe Sagona kanso MP wa Busiro mukyala we munyarwanda Sabujunganda owakira mukyala we munyarwanda nkongere mu banene okirize nti kibinyo obutabangula abana ngabakyali bato Kabaka Ronald Mwenda Mutebi mutabanyi we Jjunju yamuzala munyarwanda gera ku internet onyaka akatambinga mutabanyi wa Kabaka Jjunju ayogera olunyarwanda mama yali muvandimwe omulangira na Kibinge omukazi afumbe uwe muvandimwe omulangira Wasajja ali omukazi afumbe uwe muvandimwe nkuwe kile kigenda kujja mwamani mwabamanyira abanyarwanda Bobi Wine Kyagulanyi His Excellency mukazi we President wa Nupu mukazi we muvandimwe Nubiyaniri Vice President we mukazi we muvandimwe gwe kicho yogera Parliament ya Uganda ejudda abavandimwe 12 ba MP abanyarwanda nkulaga mu abavuma kubanga ndaba tribalism esusenyo ku banyarwanda ompulya bulungi kugamba Karwanga David basewungu ba Alan Sewanya nabo nabati bavandimwe ngategede bulungi kugamba mbogera mu balokole babujingo baserwadda ba Grace Rubega Fanero bati bavandimwe kakati gwavuma abanyarwanda obavuma abavandimwe oba wevuma obokola ki olingo likoboti they are part of the era wachi olumu wachi njagala nyo Frank Gashumba Frank Gashumba ina achievement zatuseeko ngaye mu practical activism jakola for the first time nalaba discussion mu floor of parliament nalaba discussing abavandimwe achievement ojuwanga njagala munonye nakato atulambulire bobo ine namba munonye namba ya Gashumba nyizo kwa byenjogera bifu amukana mukwa bavandimwe batese bakone parliament ya Uganda for the first time president of the Republic of Uganda His Excellency Museveni yawandika ku Twitter ye titude ne baminisala nga international affair nga tuli mu meeting ne indigenous Uganda ndiza bavandimwe kwa babade baba passport babade baba saba akabozi babade baba nga tubatwala nga na Uganda nga bogenda ku international affair okufuna passport bakwala nga bugwira nenga atoli mu na Uganda era one of the achievement abasajja bakoze abavandimwe bayitira ko ne cabinet paper cabinet nge discussing abavandimwe singe songa yabo owula kye kugamba yes sir olatu badochi bayita banyonde basika kubera mu Buganda Busoga Teso region Bunyoro okay ochimanyi bulungi era kyo kankuwe ekyamamu abampuliza omuntu yena bagamba ngati neddirante muvandimwe be banyarwanda omuntu yena bagamba ngati neddira mpologoma si Muganda mutufu muvandimwe omuntu yena bagamba ngati neddiranga bi muvandimwe andi ngenda kuba bwinandi omanyiza nakagamba the only man of sense and innocence omuntu bagamba ngati neddira nkima tuli mu sense kati omuntu bagamba ngati neddira nkima muvandimwe mancha janga kitya logically hijera chimbaine ndo logically ntiza mukasanze ni Muganda bwe wajanga no senge wange nofuko mpaka si wange nogenda no wasa bwe mwazalanga omwana nze na mutumanga erinnya baga tulese kirabo kyo mwana boss mutuma erinnya nga mutuma mukasa ngafuko Munyarwanda ngafuko Muganda kati wali webika ebyasingo kole nyenkole enkima empologoma engabi nenga nempologoma nente kati mboja difference between wo musogo Muganda no Munyarwanda tewali kati ngamba mwabaita tribalism kiriza gana bavandimwe bana Uganda okay omuntu yena asosolo muvandimwe omuntu yena asosolo munyankole oli musiru la musiru angambi oli musiru lulimi lwange niwo choge omuntu yena kiriza mutabaita tribalism oli musiru omuntu yena asosolo muvandimwe oli musiru okay totegeera omuntu yena asosolo munyankole oli musiru these are indigenous Uganda nizi sibu opposition abagobereza ati bamanyi okusinga bakama babo kati struggle teyina jeraga ali byenjogera ne banyiga kati Museveni mugezo okusinga abenyali mbonda bafuga Museveni nabaje bamulabo nabakobagana njagala mpeyo wenani muyayogede ku Museveni ekibinganze bwe mbyogera kubanga bamutya Museveni mugezo okusinga bakola ki naye bana opposition abantu basinga opposition okutegeera abagobereza ate bafuga opposition kati jakola mukugaba kadi shami mu malende tayina kyakolede Kampala malende kyakoze yaguze babloga beni yali nabana abenchuka chuka bagenda mukubire ekikopo Kampala strategy ya malende kyagenda okukola agenda ko muliji kwa malende simulwadde njida malende simulwadde oli musawo ngambi simulwadde oli musawo it's political kabadi ngali mu dwali dwali kati kagambe ekigambo kimu nze bankubako tiya gas ni netwali nakasiro
ujukire besera banku atiagase banku atawono esafisori banku ati abasajja banku nemba gamba kali kambule champonyo kunkuba bo bali baze kunkuba nemba gamba munyambe na fada no nyakinzi tasikiraba nemba ganyambo nyige kitesta kene ya right ebisige bisika ne bigaka kusonyo ndize bwe navaina jampo nyeka kanko bigezo bukodi bwa banabi abufuzi nene twala ku kitanda nene beza ku kitanda kumara wiki binga banayi bajoba mukute kalize bye chiferembi manyi. So these people, they are seeking for political sympathy. Bali ngati chikaze changambe ijine chazimwe chimangira ku social media. Ayi utachogera. Ngati chikaze chitegedde mukazi wangu wa mumbasize. Olinize baji. Opula bulungi. Kakati bade kugamba. Chikaze chaze chikabo busika ku social media ngati nonyachi. Sympathy. Bo chana mendi ko chino yako sympathy nako wako wadalika chiri mukoloma. Kwa bakazi bana bayifuza balinga bakazi bamanyi bojano ganti bajja alina brain mirrors mukigenda kola mawulire. Bojano ganti bajja tamala ko mwesiyo ndege nakuwagira. Kati wali abantu ngaffe kati bamala udinga ne social media siye tufuga nze mfuga social media chenjagala chenjiwa I'm the king tusoba kuga social media nze sono tula mutaka nze ono kole chobusibe cho nawe bantu kwa musajja atabada yogere bya magezi lero nga musibe ekyo bakita political bakita intelligence IQ yange ekola nnyo kwana gambi tali kintu kibinga muwagizi wa nupu omwagizi wa family omukazi ali mu love no muntu alina timu yompira jawogera tabamuwabula bamala kwekola that's why don't police baraba wako kuba promotinganga yamaze kubaba nibategera nti bikamba ndibito abantu weru so tuli kuchama bade kugamba nti bana Uganda twanga twanze ndi ku kitufu era kutabada nyaka kusiga milioni 2 kampone check moto ko bere nazo bili 2 mukaka buli chenjo ne kitabaawo mukama ankutuleka ushibura olire ajja kumpa check check nti bwana aba kweno strategy eriwo wano gwedabada opposition bejanga ko Museveni nkwado bukadde 2 n'okugulu kwange atenda kigere nakuja kala bakutema ko jagala ne male jagala ne naye strategy kubanga sinala ba strategy twala Museveni manyi lwaki nti bonna bakiriza nti Museveni atusinga amaanyi wepa activity mu opposition yekola activity bali mukwerwana munyagwa pilao simanyi mpuga nseleko kubanga bonna tebalina common goal budget yenjogera ko abanako babona bali mu business ontegede buli kye kugamba kati nse budget yenjogera common person masikini edobozi lyange ligenda woyo nga wasuze enjala edobozi ligenda woyo kadala gokoye katemba abanabi abufuzi nga ugamba mukama walimpa omununuzi yeno bali badabada obali bawako zoro oyo yalitereza yalimpa ekyo macha kanse jinja Notaka bulungi sawa zino banayu kana bamba chanyode njaga tabana babu yayi opposition na enyali mukimanyi nti opposition enyali mbona bali mukisenge kimu bali mu business bwe mpita muntu baleba jonsi jida ku kibina cyalo kwa PFF ngenda funa zinde 7.5 billion ndukaga ngenda zifuna nupe zifune FDC zifune ni ali mwezi koleki kandi nza munako ku 7.5 billion nako mmeka ne munyako yo munyako na mala isambigirwa ekibina kine batwa certificate na yage nakufuna 7.5 billion atinga ndabaina ne monthly allowances zibakola ki kakati gwe madabada masikini olidde ki kale gofunye ki Zejo kero no munako akobe nduru ati abana sasa tega kwata banako kati munyako ne yekala kasitwa sola mukuba stress gwekadabada kamugobera mugongo gugubata otegede buli kyekugamba kati nze wenbajo kene ebintu bino sogera bintu byakabampane nze abantu bana bali basubira ngenda kuddayo mweni ale mbali bamayindi nzimba manyi nkulaga endowozo y'abanako abasiru bali bamayindi bajjajwa ne yevumya Museveni afune following akoze kati mbapuruvize buno budde kubira bala musimu awjagala omukubire emirundi jannonyeza tugende wa Museveni nengana Ibrahim nonya ku minister bala nonya bala Kuwanga nabagamba nti opposition kuba mutima gwo sika bampane mupagira nungu ndipagire FDC kuba kulaba bichamu services delivered zituka service delivery kati ojja kulaba nga mubira nzegenda kuba wamanyi 227 nga bantu bante kubaka byenjuga tebabikola ki ne bagenda bitegera mbagamba budget kino kyali ategeeza wapulya bana basajja bonna bali mu business budget nayo genda nzo munako emekisajide ki kubanga dabatali kintu kikola zabanako bankolomirako nembanga ngudde ddalu nenga basajja mukuva kusaidia abanako za bwe bansi beruzira abakazi baleeta enkoko ne baleeta ente ne baleeta ennyama omukazi nangamba tali abantu babulijjo omukazi yava nabusiya nangamba nakutimba mu kifaananyi kyange gwe ne bebe nga manyi ngenda kozigirako Museveni era omukazi bakugamba nga nti nva mu maaso muvanga mu maaso omukyala talina kyatakola era dyeni enga omukazi yeyesaliddewo tusula gikkiriza ekyo kifu mu Uganda buli kimu kisoboka Badi Bulaka lwaki atwala omwana niye mugambye nti olina okutwala mu omwana kamera otunudde mugambe lwangi Badi Bulaka atwala atyo omwana mu kamera nga taata siyasa zeewo DNA etaata yasalawo naye nga ani yasazeewo dokita mama yasazeewo eyo DNA eyo tugibuusabuusa etebakuli kati Badi Bulaka omumanyi oyo Badi Bulaka bamuyita retired jenno buli kintu kyonna kyonna akiri kati John ani bamutani Bulaka yasinzidde ku kyokwetwala ku DNA kwasinzidde bababinga bagamba nti omwana gwe yazadde kirabikanga amazima gali nti si wa musajja oyo omuvubuka oyo gw'abeera naye ne bagamba biki biki nabagamba nti kamba kakasi agende ku DNA ntwaleyo omwana n'empapula n'azirage ku social media obwedda zizunga bwe ziba nga zizunga nga Badi Bulaka omukyala nga yataddemu omukono ezo tuzibuusabuusa omusajja kimanyi Badi Bulaka tasobola kwagala musajja ateesobola bamusajja mugezi ate yavaayo lunye n'agamba nti ye eryamu ensimbi takirina kuzibuza ebyo byaggwa n'amala n'atereera esibe kiri kaakati ze mbadde nsaba omusajja akwate omwana ye nyini amutwale waki
ewa dokita we yenyini nyini ngagande bad black bagata mugambya mutwali mukimu ku bintu bibiri abasajja kakati nze sawa zino ndaba wano nze Mr DNM Uganda nji promote nze lwakuba nti abadde ni Ismail Masanga bali badde bansasula bonna bali bakoze amalala ne bamaliza nga batuta abaana baabo ku DNA abavuddeyo mu kamera nga Masasi Walukagga bonna bakazibe kapo badisa ni kasasa bonna bomanyi kazibe kapo era yamala afuna mecho ekichupuli kakati kakubulire nakugamba ntobera musajja musirusiru mu buya mugwagwa mutole okubeera awo n'ogamba ndize sitwala mwana mu DNA nkugambye abasajja bangi nnyo balina abaana batali baabe mu maka nga baba basiba ate weewuunye nga n'abakazi abamu bamanyi ng'abamu tebamanyi ofuna bulungi kakati ze mbadde nsaba Bad Black omwami we Bad Black kubanga otunulira ebyafaayo bya Bad Black azalaga nti ono tata w'omwana ono si we ntate wagundi okitegera bulungi nyo ebintu bibaddemu amakoona naye sigamba nti ono ayinza okubeeramu amakoona ne baga nti alumiddwa ku musota gwe wali obbe naye basula emitwe tutokola ki ofuna bulungi tata w'omwana atwala omwana mu DNA yenyini gye yerondedde tesimanya asobola singa bali talina busobozi mugambe jangu mukutwalireyo tusobole okufuna obukakafu nakomyewo abantu bangi nnyo balina abasika nga si ba mu nju nobeera ng'oli wangabi ng'omwana wamba wangonge nga weeyo okugululira pakwaki ebiseera ebisinga abakyala kubanza nakugamba nti omukazi akuwa bw'ekitiibwa n'atakulaga musajja naye ebiseera ebisinga abakazi be basinga obwenzi bwabwe ng'ate bubeera bukweke omukazi ayenda emyaka 25 nga tomukwatangako nga gwe wekaweka gwe tomanyi naye ng'ekyalo kyonna kimanya abavuga nga bakusekera bagenda banene embaata ng'onyumiza omukazi owange tayenda naye nga wonyumiriza wenyininyini awo walina abasatu abamuyitamu ofuna bulungi kakati omukazi akuyamba kintu kimu n'atakuzaalira mwana atali wa mu nyumba oyo omwebazanga n'okera ku makya n'otwala abaana 8 bonna ne bavaayo nga ba mu nju oyo omukyala muweekirabo naye ekintu ky'obwenzi abakazi kyatteeka lwakuba nti si kitongole ofuna bulungi omukazi nga bw'oyinza okubeerawo omusajja n'ogamba tibane ndidde nnyo ettooke lino kandye ku ki kandye ku juuni kandye ku kawogo abakazi nabo bakola ki abasinga bakifuna ate abamu abakazi benda olw'ensonga nti mmwe abakazi mutuuka ekisya ne mubafuula bwa bulijjo otuuse omukyala akwetegekedde otuuse dakiika 2 ovudde mu kisaawe eri abaagala akasaawe oba essaawa 2 ate essaawa oluusi si yebeera ensonga essaawa no eyinza obutabeera omusiso engeri gy'omukuttemu n'omugusa gyakola ki ebiseera ebisinga abasajja ab'omu maka abakazi baabwe tebabagusa gye bakola ki kaakati baakeera ku makya n'afuna amugusa gy'agenda g'oba ofuuse kaakati abasajja abatalina byakukola amaliriza nga nez'akameeza z'omuwa amufiisizaawo n'azigwa oli amutuusa gy'akola ki abasajja abawaka muyige okutuusa abakyala bammwe gye balaga ate kaseera uleetayo kuli obupya kwano ko bajjo ebizibu byalina buli kaseera bikolera nga luyiira ensonga za nashigulo zakomyewo omukazi bayombye omwana bamutadde mu bintu omwana bamuyigiriza bino n'ebirala lwaki mukwano kuteeddako kakati mu nsi muno waliwo abantu benjawulo okugamba nga bo mu nsi tebalina kyebafiirwa weewalanga nnyo mu nsi okuyingira omuntu atalina kyafiirwa omuntu atalina kyatya beba n'abantu bammanga nsomera bajjo nambemu ali omu ku bantu bootayingiranga okujjako nga weekyaye nga talina kyafiirwa tumanyiranga omusajja gwe bayita bajjo alifunsi tumanyiranga omukyala gwe bayita fulufiga tumanyiranga omukyala gwe bayita enalemba mitani namyalo ajati namyalo obayingiranga omba nze okulaama lwaki okoze statement egamba nti wewalanga nnyo okuyingira omuntu atalina kyafiirwa kakati waliwo abantu ng'embeera zaabwe tebeeguya tebaswala ofuna bulungi tebatya tebeeguya babayita bano nonsense nkugambye bajjo alifunsi ajati namyalo fulufiga Jennifer fulufiga bano ababiri bo balimu olugwagwagwagwa ate bo basukkawo ofuna bulungi bo basukkawo asooka bamuyita mivule ofuna bulungi ni wabaawo nekiri ekisajja ekisirusiru kikisa kya mukama abo tebayigiranga obulamu bwonna kisasala disi kakati asobola okuvuma ebivumo ebipya ebikadde ebyakaddiwa ebyagwako n'ebiyiye kati badde nkugamba nashigulo bwokeeranga enkya si kirungi bajjo kale abakyala si kirungi kuba tyokolera ku mpewo naddala nga wali omwevuniseeko ate ekikulu kya byonna n'omuzaalamu omwana kakati wali abantu betwagala nga tetwagala baveeyo kakati bajjo eventi
professor bokera ku machino ya nobo yagadde mugwa ddalo nobo yagadde masikini muwe kitiba mu budde ne waliwo asuka kakati naso bamita nacho gulo ekigambo kituufu omwami gwe yayagala bamita madubala bamita malawudi ajjo taswala era katoyo mukyala kisoka mukyala alabika bulungi ate business woman akyasobola okukola oyo bajjo alifunza asobola okuttira akatale nebogera ku mukwano gwo abi sibo kamuswaga kulembedde tiko kiyo gwambikira wazika naliyo mukuzika omuntu mtekayo kakati mpaka nyotya kakati omusajja gwe bayita bajjo omukyala gwe bayita nashiguro ekigambo kituufu bwobanga watomera kitole ndi watomera ni watomera oli tata w'omwana tikikyava kikola tiwali kakati byonna bagambe by'omuliro bikola ki ekisooka alina obusobozi obusobola okulabirira omwana we bajjo n'ababa kuba bajjo mumanyi omu kubalabirira abaana mu kaseera nkubira nanga nti abbe olwaleero miliyoni 9 eno kubulako emiliyoni gino gintereko alabirira abaana nina kugambye nti omukyala asobola okukutamya omwana we ng'obadde omwagala n'akutamya omwana we nga nabo badde ogenda okumuwa obusika n'ogamba nedda ayinza okwegatta ne nnyina ne bayisa abaana bange obubi ofuna bulungi omukyala asobola okutamya omwana nashigulo tuza akabinako wansi bwekitwale nti watomera wazaala mu malawudi ogenda kuswala n'omusajja omulala yebuwe sinabagenda mu deni enewe tunde bajjo obubiibwe abaana be batera okumufaana nomanyi omubi kati ze nyina abaana bange balungi nze siri mulungi nokimanyi abaana bange balungi gwe kimanyi nti omulungi afaana n'omubi n'abeera nga ate ayina ebyana bye byonna bimufaanana ate wendi birungi natwali kutya kakati kankikugambye nenkeera ku makya omwana wange Jovia nakira ku makya n'agamba taata ngenda kwanjula omulenzi wange nenteekateeka omukolo ng'omusajja simulabanga omukolo ogwo nze bwe nteekateeka omukolo nga ngenda omwana wange omuwala yasooka basigadde deni yabagoba omwana wange omuwala Jovia mukama bali taata ndeeta omusajja wange ye mwana wange genene essaawa zino omuwala nofuna bulungi mukolo mbangira guteeka miliyoni zange nga 5 nofuna bulungi mpite emikwano gyange ntule mu kanzu yange ntero tata nzigumidde senga omugezi isa wali bali wali isa n'abakyali olaba takadiye kuba mu myaka 2 ne bakidawo wano bakidawo nyisomko ne isa mulungi bibali nga bakyaliwo omukolo omwana wange omuwala bembanga sizizzaako muwala mulala mwana kaka ye mwana wange alibeera omuwala wange omukulu nyambadde kanzu yange n'ekkooti ey'omulere enkofiira ku mutwe enkoni yange ntudde bulungi tulinze abako ngenda okwetegereza obulungi kubanga omwana wange omwana nabaleeta omulenzi anfaanana era balina ebibuuzo ebyokuddamu lwaki nentuula bulungi omwana we naleeta omulenzi anfaanana era bagenda ngenda mugamba bakadima tebabaddeyo kubanga zinange benesanga ekigambo kituufu kisobola kwekwana kubanga semanyiiko kirungi kakati nentuula bulungi nnyo mu ntebe yange ofuna bulungi entuula bulungi nnyo mu ntebe zikalidde taata w'omwana omwana wange namubulamu erinnya lya mmange nemuwana erinnya lyange gwe nawe erinnya lyange omulenzi era dini emufuwa era mwana wange bamuyita Jovia Kamasamba Musinguzi nentuula bulungi nnyo bajjo nafubutuka soka nembuuza senga bambanga yandi kumpi ne bagamba agenda okutwala omwana wange yaliwo ogenda kulegera bajjo sire bisinga basenga babamanyi kituufu asoko kulwawo okwogera kubanga bobeera ne mwanyoko senga bamwanyoko sibe kiri wabona omwanyoko yabeeranga mukacaafu awakyabeerayo mwana wange okyabimugamba eba mukacaafu kirasi yali nyamukono era ali munyendaawo aliraanya okuzirimala oba gijjukimanyi alina biduuka baliyita aye grocery bw'obeera kasukaali omunnyo edduuka lirisinga okubeera enyirivu kakati ankuba akama jjukira bw'obeera ne mwanyoko aba amanyi muganda we kyayagala agamba nti omwana wange atya okuŋŋamba soka mubuuze nti waayi mwanyinazi omusajja atwala omwana wange yaliwa asooka okutyamu okumuŋŋamba naye bamaliriza bakidaawo amwanjula ana mwanjula bakidaawo ayita senga senga jja atulaga omuko senga ow'ensonga alete kimuli akiteeka mu bajjo sooka nesimula ku maaso nengamba ndabye bubi oba kyendaba kyekituufu ono alinga ekizibiti alinga omusango gwa Besigye yagala okutwala omwana wange alinga ekizibiti kubanga bajjo sagala kulimba bajjo lumu namulabako kulumu nga afukamidde ng'akwana yali ani Doreen katali nkuwadde kalumampike konna kugamba noonya bajjo omuntu kyayinza okumwegombako ng'atalina abakazi omutwe gulinga ekizibiti ekisiimuula kaakati nenjoka neetegereza kubanga essaawa etuuka nemmanya nti bajjo yazze mu basajja bonna abali mu ggwanga muno ddala Jovia osazeewo okuleeta bajjo maka muno
manya wakanze njagala nyembo ere oya gamba tata ono mukwano gwo yankwana kyenkola nva buvi mu ntebe omukola ati gusobola okukomaawo nengenda nensumulula embwa yange Jombo nevaayo neleketwala James ntandikire comedy story Alien Skin yazze ne baba kyabadde kika lero shona kibaddemu yazze nga balugu kakati mu bantu benerabidde waliwo abantu abatawabulwa ofuna bulungi ng'ate omuntu asobola okulaba nga batategeera ndi nga tebategeera nga bo bali byabwe nga nekinamuleetera obuzibu ye tafaayo kukikola wadde okukyogera Alien Skin naye ali omukwabo Alien Skin tawabulwa tategeererwa tamanyiirwa ebintu byabitegeera nga ye abadde yaludde okufuna oluyimba olutraininga oluyimba abadde ennaku 3 emabega oluyimba lwe lubadde ku For You nga lutraininga number 1 nakatera lukyaliko nyimba 3 enyezi training mu Uganda ekisooka oluyimba belutraininga nga belutundanga audio nga lutunze mu audio nga tulina video lwakuba nti tawabulwa tosobola kukola video mu bwangu ebiseera ebisinga bakola audio oluyimba ne lugaana okola video mu bwangu olwokuba oyagala oluyimba lukola ki lutambule si kyangu kufuna luyimba ne lutambula nga bewalabye kapati babita kapata bakapata nabi ebimu tubali twarudde okufuna oluyimba mu music industry nga ludduka speed nga kapati katambulira era alieni nja kumuwayo ka credit nti akwata omuntu atalina talent ya kuyimba namukolera oluyimba namufuula omuyimbi oyo omuwala bw'otunuulira talent wise ayinza okutabeera mulungi naye ng'ate banasayansi babaga buli muntu ayogera asobola okuyimba webale nnyo gamo kaluzungu you can talk you can sing kazungu keeko if you can talk you can sing woba osobola okwogera n'okuyimba mwana tusobola nokimanyi accent yange esinga ya Nambooze accent oli musufu you don't know kakati omusajja gwe bayita Alien Skin soka kumuwa ku credit nti asobola okukwata omuntu gw'otabamu kitone kyakuyimba n'amufuula omuyimbi mu myezi nga 6-7 ku mwaka tubadde twaludde okufuna oluyimba oluddukanga kapati ku speed naddala ku kitimba audio nga taliko video kakati Alien Skin kinaye kinagambye nti tawabulwa tiyabadde nansonga lwaki akola video mu nnaku zino ate video byeyagireese jjukira ennyimba ezo ezizinibwa tezibeeramu sitoole ojjukira benakola oluyimba bikalubye audio n'atambula ne balyoka batubanja video ng'omuntu buli muntu n'akola video nga amazoji bwe bakolanga zi challenge ne tuyalika n'okuyalika nti betunatuka okukola video simanyi oba enasobola okukola ki okunyumira abantu kubanga buli muntu yakolanga bikalubyewe mu ngeri ye video twagikolera mu myezi 6 nejja ate oluyimba ne luddamu okukola ki okudda waggulu era mu byafaayo bya Chris Evans oluyimba olunene lwakyasinza okubeera nalwo noba ogenda ku YouTube luli mu millions 7 mu myaka 3 nidigwamu ngamba nti Alien singa yabadde awabulwa yali badde takola video kati kubanga te video byagifuna zikola zino nyimbe ez'okuzina tezibeera mu sitoole kuba kukuba kidandali kunyeenya bubina ate omuyimbi jjukira alabika dansa talent wise ajagenda ayiga talent wise na microphone mulaba alimba n'amakulu yakwira ekyembeewo yagenda ku stage n'ayimba microphone n'agyerabira eno ofuna bulungi olw'ensonga nti okuyimba talent si eri awo nti erikyenda ku 10 talent yabatisa yakuba ekigoma kye n'ateekamu ebigambo n'atambula kati omwana ono omuwala bw'oba omulaba nti ne byabadde ku comedy store yabadde yesiba nnyo mu kunyeenya entwingiri naye nga okuyimba ngeri gya talent gyetali mu kyenda era teyalabise bulungi Alien Skin yakupapye okufulumya video era byafulumiza video n'oluyimba ne lukola ki ne lukakkanamuko naye nga wali lubadde lukyagendera ku speed singa yabadde awabulwa yabadde asobola okuwabulwa n'atakola video tugeze ku performance Alien Skin ekikwate kino ayina okukirekeraawo nze kyemmanyi awulira ate bw'omuwabula takulaga nti okuwabula akututte naye omulabira mu bikolwa nti n'omanya nti okuwabula yakoze atya yakututte Alien Skin alekeraawo okuyimbira mu track emu ennyimba ze zonna ekituufu zitambulira ebeera tempo ebeera ki ennyimba za Alien Skin zitambulira mu melody y'emu kati bw'oteekamu ekidongo oteekamu tesi bigambo weebala nnyo n'otambula ekintabula ne ku kabako ajja ku stage talina luyimba lonna lwayimba mu bigambo 6 kakati kyekikwate ky'abantu bakikooye najja ku stage n'ayimirira waggulu n'abuuka n'amenya stage n'agenda waggulu wanika nadda mu kuyimbiza abanne ebyo ebintu ebyo batuuka ekiseera ne babikoowa n'okyusa mate omuntu okkiriza nga bantu okutegeera Alien Skin buli luyimba lufunire twaka yaalwo nti sitya denja bakubi twaka ya sitya denja oyimba oluyimba ati yimbako ebitundu ati 60% ebisigadde ozanyina ne audience yo naye tosobola kubeera nga oluyimba lwa sitya denja muyimbire ennyimba zonna ate
kata yimba mu chorus n'obuyimba n'obugambo bwakwata abantu buli luyimba alwetwaka yalwo muyabiyimbira ofuna bulungi abo abantu bajja kweyongera obuulyawo kumwagala performance ku 10 ekyokujja n'ebintu bayayimbye lubaale namutereeza sibe kiri yagenda okujja okulaga ekifaananyi kya lubaale ofuna bulungi kubanga lubaale si mubi eri abantu abalowooza ti lubaale mubi lubaale buwangwa bwaffe bino ebintu by'eddiini bino betugenze nze okusooka okuzaalibwa bampita musinguzi erinnya lya kika erinnya lya abe simanyi kye yeddira nomujja mu bayibuli omuntu okupromotinga lubaale nze sikiraba mu buzibu kasita obanga osigala owakitiibwa kasita osigala nga owakitiibwa katonda nti katonda yenanyini byonna yali waggulu wa buli kimu era ne lubaale yamuteekawo era yamuwa n'amaanyi naye performance yabadde puwa nnyo ku 10 namuwadde 20 wala okugera abala biseekaawo babayita bashawan huwano Samian Shawan mbala bagula kakati bajeja bagegene jeno Moses ali namunjagala okwogerere ku ddala tuve waawo ebimu omu ku bantu bali basinga okubeera abalungi mu comedian ne lwakuba yalina akamanyiiro ng'avuma omusajja gwe bayita Amoti ye comedian asinga mu Uganda wano era ye comedian of all time luzungu leero kazungu katusiza sikabi ninga mpudde nga akabuzeemu comedian all time comedian you don't know kikigambo awo katuuse bulungi Amoti Mbalanguzi omusajja omulala nze aba yasinga okunyumira comedy okuzanya comedy baali bamuyita Kapale yagenda Bulaaya ndowooza ali ku bufumbo obutukuvu e Bulaaya abeera koko kakati Amoti Mbalanguzi asobola okujokingira mu muntu n'agamba abitex n'akakofiira n'akireeta n'akisabika naye ng'akireese mu mbeera eya comedy nga tajolonga nga tanafuya nga tajerega naye n'akukubamu olwali naye n'osigaza respect yo nga tatyobodde muntu ekyamoto akirina kakati ate omulala yakyogeranga yali omugenzi Pade yebe yayogeranga ng'azanya comedy nga abantu balabanga avuma ajolonga eyo naye beera talent kale ate omuntu omulala yakozesanga ekintu ekyo ky'okujja nayeyo omuntu yali Kapale yagiranga nnyo mu mawanga naye ng'abantu balabanga alengezza nga kibulamu okubeera chemical kakati abaana abo waliwo bagamba wali omulema tebakola ki tebafunyizaawo ngalo tosobola kulaba mu muntu nga musajja mukulu bebimu ku byali ne people power buzibu omuntu n'afa nemusanyuka wanoze mu byafaayo bya Uganda bukyanga ebaawo sirabangayo mulembe guvumye bantu bakulu n'ababitiibwa nga mulembe kyonna gyonna nje badde kano kiza Besigye yaliko wano nga ya leading opposition nayo abawagizi be era bebamu be bano bakyusa bukyusa be bava wasemogere ne bajja basibagala ne bajja wa Besigye ne bajja Wakyagulanyi bebamu lwakubandika mu mulembe guno ate gweyongeddemuko abaana abato tebawa kitiibwa abantu bakulu bawa batyoboola abakulembeze b'ennono nze nakula manyisa abasajja Kabaka n'abakola ensobi tebajoogerako naye omulembe guno gwe guvuddeyo okutyoboola Obwakabaka nga bakulembera mu mbuyabuya lumbuye kakati omulembe guno buli lwolaba tokolanga comedy n'okolera comedy ku muntu omulema nze bimu ku mwami omukyalo gwe bayita Stacia ebyamunkyaya nali nyumiranye ennyimba ze birina kuvumanga abantu abampi omusajja okumpi okuvuma ekika ky'omuntu kibi nnyo kiyinza n'okwetolola bwe kino kikutomera kakati abavubuka abo bazanya komedi waabwe si mulungi si mubi nezze mbagoberera komedi olina okubeera omuyiiya olina okukola ekintu ekitagenda kwawula mu bawagizi bo kakati akavubuka ako kyekakoze ekyokugeegenya General Moses Ali kyawusiru kyabubuyabuya tekiri chemical n'akamu n'akeddagala ofuna bulungi kati nkuba omusajja akyasinza okugeegenya abantu wano yo Amoti yageegenyanga nakati saawa zino talina kintu kyaleeta akola ekintu nga zakikola ebbanga nga tukikoowa yageegenyanga owekitiibwa Sebaana omugenzi naye ng'onyumirwa n'ageegenya webale nnyo si mumbeera embi kakati oyo muvubuka kintu kye yakoze kyabusirusiru kyabubuyabuya tekiri chemical twali osomero lusomesa mpisa za mbundu n'okubeera n'obuntu ebintu ebyo oluusi tebabisomesa n'obabeera n'omukazi nga talina mpisa tosobola kumugamba tigenda wasinga wakubuulirire kiri kibeera mu muntu kati waliwo abantu abalala bakola ebintu nga balowooza ekintu ekyo kya kati njagala ombuulire kitwala mu komedi ekigambo mukunja atugambe tekiri chemical kiri comical nti guno tali comical kati ekyo kiyakoze tekiri comical ofuna bulungi Mukama Katonda akujeemu ovuddemu eriiso tugeze ofuna bulungi omuntu w'amaanyi ng'ojja ku stage nga ng'okisaagiramu ng'okizanyiramu omusajja alina obulemu Mukama yamugerera bw'atyo ofuna bulungi kati njagala ombuulire yakireese nga Moses Ali okubeera bw'atyo kikosaani I think kikosa iye kakati kyeŋŋamba ekyo kyekiganye President Museveni okuvaako kuba oyinza okuba okireeta nga oyisawo message ntono lwakubeera bw'atyo yatusibizaako Museveni njagala ombuulire nyinza okuba nga ze sitegeera kyenjagala omanyi nti ababaana kye baakoze omanyi lwaki Ichuli baamukuba ne mumutta
ebimu ku bitulowooza tuyinza obutamanya ni yamutta naye abo abantu byajjanga nga avuma nga atyoboola nga akola ki muyinza okuba mwe mwali yafuna oluwenda naye n'agamba nno kamugjewo kugamba tetumanyanga yatayichuli naguno gwaka naye naguno gwaka tetumanyanga naye ng'okimanyi nti baayagala okukireeta kubanga ye voice esinga okutambula bamukubye genda kusaagira mu bintu bye batasaagiramu oyo gwe batta alina famire ofuna bulungi ate n'ovaayo n'okisaagiramu era abamutta baayagala kulaga kirowoozo kulaga nti famire eyo ye yanyiiga nekola ekintu ekyo naye ate kisobola okuba ekituufu kisobola obutaba kituufu kakati Kyagulanyi Ssentamu yeebale kubeera mu struggle nga bakyagitumiza mannyo naye lwakuba nti ebibuuzo bye bamubuuza ansa zaabyo zibeera nnafu bamubuuza lwe yali jjo mu gundi y'abannamateeka ne bamugamba wagamba tugenda kuddamu kwesimbawo ng'ebintu biringa bibiri n'agamba nti watusuubiza wano okugjako Pulezidenti Museveni mwaŋŋamba okumugjako ngenda kumugjako mwezi n'ogamba mujjako mwezi nga mwezi Museveni yakyatufuga wetwogerera akonodde agenda kukonola emyaka 5 nga yatufuga naye Kyagulanyi Ssentamu teyavaayo kujja kutugamba nti bannange nabali mbasuubiza okugjako Pulezidenti Museveni mu wiiki emu babbiri naye kyaŋŋaana okumugjako yali ABCD teyavaayo nno nansonga eyo kyova olanga ekibuuzo ekyo bakimubuuza n'akisaagiramu ansa yakyo ebeera nnafu kaakati abavubuka be yasigaza babeera ku kitimba babeera eyo South Africa omu bamuyita oyo oyo wawuba ekisekka omulala bamuyita madubala ani ono omulala ono ow'ebiviiri omulaasi ono omulaasi yani ono bamuyita yakomawo muno twanoonya ebintu byabadde akolera eri live zabadde akolera South Africa zikolereko ne wano ku ground tuzirinze tetuziraba naaba ng'alina omubuyabuya we oyo no mubuyabuya lumbuye bambi mulimu gwo mubuyabuya lumbuye omulimu gw'okutyoboola sitwago okugifuula ey'abavumi ey'abapropaganda gw'omulimu yagukola bulungi nyebe yavaayo n'amanyira abantu nga baffe batalina kitufiirwa ne tumuwalevu nakkakkana kaakati be yabadde South Africa omukulu Kyagulanyi Ssentamu okulaga nti nabo bennyini bye bakola tabyagala era abayisizaamu eggaali manyi tabeera direct omwami omu yamubuuza yamugamba nti kozi gwani gwe bamitano no South Africa linya limba mutwe kiseka yamugamba kozi gwa kiseka gwe omala kiseka ngono kade kwebuzabuza namati asiyenze ko yenti mwe nabe bamu abona abakukubye Kyagulanyi nga bemumanyi kiba kitegeeza nti byogera tebikyakiikirira NUP mu bulambulukufu era byatuuse eyo kiseka kyeyaba namulabye nga yeekaza kyekiri omuganda kyagamba nti omukalokalo takola ki tajja busera yakola live awo n'agamba nti mumulowooza mwagala kumukubya omukulembeze ekyo kibayita okuyisaamu eggaali ekituufu Umaru Kiseka n'abamufaanana bona ne Kyagulanyi yabayisaamu eggaali ate nga bawutunulira nga nze omuntu atunulira ebyobufuzi munda olulimi abavubuka abo lwe bakozesa baagulwa dda era abalowooza nti Pulezidenti Museveni ne ttiimu ye amatu ngaabe gabeera wansi omuntu yenna noba oyogera ebyekisiro ebitaliimu nsa kasita obeera ne following kuba guno mulembe gw'abavubuka be baba bawagira omuntu tebagenda nnyo diipu ovaayo n'oyogera ebigambo kasita alaba ku live ng'olinako ebibiri Pulezidenti Museveni tanyooma era abitwala nti byansonga kubanga abantu bawano banga okulimbalimba n'okubuzaabuza kakati abo nze mu kutegera kwange bw'otunuulira olwakuba nti lumbuye kati yagwata abeera ku TikTok nga alina abantu 13 14 byayogera babimanyiire manyi obulimba abakugu bagamba obulimba bukeera nnyo naye bugenda okutuukayo busanga amazima nga gatudde dda kakati lumbuye yakola nnyo ebintu by'obulimba abantu ne babibuuka ebyobufuzi bya propaganda okuwaayiriza okuvuma obutaba abakulembeze bano n'ebitiibwa ebyo bye bimu ku binafuyiza struggle nga wadde ekyaliwo era y'amaanyi naye yakola ki yaluzinga trust ate nekendeera kakati bye yabadde South Africa yabayise n'abagamba nga nenda Bakiseka nendaba ono ayita abantu embwa yaani ono avuma abantu embwa yaani eyafu London naye yamugase ndoza ne Makebe n'abagamba mugera nembeera ku mulamwa ne mumaliriza ne mukola ekintu nga muba mutamidde nga ate Kiseka oli mutamiivu abo abakiki bayita okuyisaamu ki kakati ebyo era n'abagamba nti abantu balowooza nti ebintu byemukola nze mbibawa si nze mbikola ki mubikola ku lwammwe era n'asigawo akaziga awo njagala mubeere Kyagulanyi waawa weeyo naawe gy'oli beera Kyagulanyi olwo nno kiba kitegeeza nti bingi nnyo byokola nga tebikiikirira NUP nga binafuya struggle era nayo message yabaddemu bwe baba nga babadde bagezigezi balina okuba nga bakitegedde naye engeri gye bali nti balina mission gye baliko bayinza okusigala nga bagenda nayo mu maaso kakati ekirala kye neebuuza eriyo gavumenti eyali egudde nga
diaspora kitegeeza ki gwanga nga wali abantu ne Kenya ndozobera mu diaspora ne Kenya ebya diaspora ne South Sudan obera diaspora chemboza ebintu ebyo birina ng'ogyeko kuba nti basobola okuvujjirira struggle nga bakola kusereza baweereza nga baziweereza mu bubba zisobola okuvujjirira struggle aba diaspora balonda tetulonda kakati Kyagulanyi yesibye mu diaspora nga Uganda Rwanda emulemi okutabaala Uganda agenda gitabaala atya kati agenda mu diaspora afune ki abali mu diaspora kulaba ku Uganda abaliyo bayiro butalonda abali Uganda mu gwanga si kirungi tetukyemirizamu nabo bandiroza kubona ba contributing cyane yo bali bateekayo kulonda so agenda mu bantu babalabeka abaguze okuba yiye mu Uganda atakati ya international kyekyo kyokka bali agangende maso kadima njagala kuyinza okubanga nzisitegera kubanga nga mpumba yes ba mu diaspora kubanga diaspora bwe bagendayo ndaba numbers zikola ki zikendera bwe bagendayo impact kije tufuna mu diaspora ngojeko okuvujirira struggle kubanga ni President Museveni yali mu nsiko abavujirira abalinga eyo Sweden na bebweru abalala mu nsendala njagala ombulire kiki tufuna mu diaspora era aba diaspora bali basudde gwanga ki nga basinzire eyo ne basule gwanga kubanga Uganda nene nnyo sinaba kumulaba Kabira Mayido sinaba kumulaba Yidudi sinaba kumulaba oyi Mama Sindi oyi Kagadi setwaki kyazi ku ground sinaba kuziraba ali mu diaspora basonze kasente bajja kusonda kubanga nabadde ndowooza nti yagenze kunonya kasente bajja kusonda anytime ninza kyembadde ndowooza ebintu bya diaspora tebirina kyebigenda kuyamba Kyagulanyi Sentamu mulundi guno kugenda kubeera twika ennyo gy'oli kasita tojje muti oguli mu kkubo gwagwa mu kkubo bw'otawangula President Museveni ku mulundi guno simanyi kisanja kya kusatu kyogenda kugamba bantu katono nnyo ekintu kino nze nakigamba nali ku katebe ku NBS nimugamba Kyagulanyi ku bintu bisatu alina okubeerako ekimu oba bina bw'atabeera president alina kubeera mu kkomera bw'atabeera mu kkomera alina kubeera mu buwaŋŋanguse bw'atabeera mu buwaŋŋanguse alina kuba mufu nga tagyeko President Museveni naye baanaabeera emagere ngali ku XA giyite Twitter yali Twitter ngali ku Facebook bampambi baneetoolodde free Ezaake free Iridamani free Mathias Walukagga nga byalimu abantu bagenda kumukyawa nnyo